الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwaleero katutunuulire ku dduwa gy'osoma ng'okwaziina kuwedde. Okwaziina kuno kwe kukoowoola kw'abasiraamu bonna okutwaliza wamu mu nsi yonna nga bakoowoolwa bagende bayimirizeewo esswala eyo yonna ebeekoowoddwa. Naye okimanyi nti nno emirundi 5 buli lunaku gye tuwuliriza okwaziina kuno ng'omwaka we guggweerako okwaziina kw'oba owulidde oba okuba kukoleddwa kuwerera ddala 1825 omwaka omulamba. Naye abaffe ekibuuzo kye twebuuza, bameka ku ffe abamanyi obulungi enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ku biki by'oyogera mu dduwa ng'okwaziina kuno okuwulidde? Kubanga buli weewulira okwaziina oyina edduwa gy'osoma. Ye abaffe tufaayo okugisoma. Mu hadith ya Jabir bin Abdillahi Allah asime ku ye, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba, man qaala hiina yasma'u nida, omuntu yenna ayogera ebigambo bino ng'awulidde okwaziina, hallat lahu shafaa'ati yawma alqiyama, agenda kufuna okuwolerezebwa kwe ku lunaku olw'enkomerero. Nabbi agenda kumuwolereza. Abaffe tufuddeyo okuteeka essira ku bigambo bino nabbi asobole okutuwolereza. Bigambo kinno mwana wattu bye bino wammanga: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Edduwa eyo ng'etegeeza, ayi Allah omulezi nannyini kukoowoola kuno, omutonzi w'eddoboozi lino lyempulidde eririmu okukwawula ku biriwo byonna, era nannyini swala gye ŋŋenda okuyimirizaawo oba abakkiriza gye bagenda okuyimirizaawo, nkusaba owe Muhammad al-wasiila nga kye kifo ekisinga okubeera ekyawaggulu era ekyenjawulo mu jjana, era omuwe eddaala erisinga okuba eryawaggulu ku bitonde byonna, era nkusaba Allah omusitule omuteeke mu kifo ekitendebwa ekyo kye wamusuubiza. Nabbi atugambye buli w'oyogera ebigambo ebyo, buli w'osaba edduwa eyo ng'omaze okuwulira okwaziina, ogenda kufuna okuwolerezebwa kwe ku lunaku lw'enkomerero. Naye si ekyo kyokka, kikulu nnyo okuddamu omwaziinyi by'ayogera, kubanga era Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yagamba. Hadith ya Abdullah ibn Amr ibn Asi radiyallahu anhuma, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti idha sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul, nti bwe muwulira omwaziinyi muddeemu nga bw'aba ayogedde. Buli kyayogera kiddemu okuggyako bw'aba atuuse ku kigambo nti hayya ala ssala ne hayya ala fala, awo gamba nti la hawla wala quwwata illa billah. Kale ekyo tunaaba tukikutte bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu buli ngeri yonna yatukakasa n'atusuubiza okutuwolereza ku lunaku lw'enkomerero. Kikulu nnyo omusiraamu yenna okumanya butya bwe baziina, nga n'engeri egenda okuyambako okumanya n'okukwata ebigambo ebyo bikozesebwa mu kwaziina kwe kuwuliriza ennyo okwaziina kuno n'okuddamu ebyo omwaziinyi by'aba ayogera, nga muno mulimu okuwa ekitiibwa okwaziina kuno. Ebigambo ebikozesebwa mu kwaziina bye bino wammanga n'amakulu gaabyo: Allahu akbar kyogerebwa emirundi 4 nga kitegeeza nti Allah muyitirivu, Allah musukkulumu, Allah munene. Ashhadu an la ilaha illa Allah kyogerebwa emirundi 2 nga kitegeeza nti teri kisinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako Allah yekka. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah kyogerebwa emirundi 2 nga kitegeeza nti nkakasa nti Muhammad mubaka wa Allah. Hayya ala ssala kyogerebwa emirundi 2 nga kitegeeza mwanguwe mujje eri esswala. Hayya ala alfala nga kyogerebwa emirundi 2 nga kitegeeza mwanguwe mujje eri okwesiima. Allahu akbar nga omwaziinyi akyogera emirundi 2 nga kitegeeza nti Allah musukkulumu, Allah muyitirivu, Allah munene. La ilaha illa Allah kyogerebwa omulundi gumu nga kitegeeza nti teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Nja basaba tuwulirize ku kwaziina kuno bwe bala okuwuliriza. Assalamu alaikum. Allahu akbar Allahu akbar.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.